mbadde nzija eddoboozi ne linzigira nti mbagambe nti ensonga zammwe ntono eri Katonda. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ensonga zammwe ntono nnyo, ensonga zaffe ntono nnyo eri Katonda. Katonda gwe tukkiriza y'ono, bye yatonda eggulu n'ensi. Era mu lubereberye essula emu era olunyiro lusooka Katonda n'atonda eggulu n'ensi, naye ng'ensi eriko ekizikiza, ng'ensi yeetabudde. Bayibuli egamba n'atuma omwoyo we, omwoyo n'amaamira ensi. Katonda n'atandika okulagira buli lunaku ne wabaawo ebyabangawo, era byonna ebiriwo kyali kigambo, ng'agamba leka wabeewo ne wabaawo, leka wabeewo ne wabaawo, leka wabeewo ne wabaawo. So ennaku zagenda okuwera 6 ng'ensi eno weeri n'eggulu nga weeriri, nga n'ebyobugagga ne leero ebitanaba kugwa mu ttaka nga biwedde okukola mu nnaku 6. Munkubire engalo ez'amaanyi. Mbuliza neebawo nti wadde Uziya abadde akumanyiira, nolowooza Katonda asobola okulwana ne Uziya ennaku 6 zonna? Kati nyina amawulire amalungi nti mukatikitiki agenda kuba akumaze ng'akola ku mulala. Nyina amawulire amalungi nti mukatikitiki Katonda agenda kuba gwakumaliriza ng'akola ku mulala.